Essuula eno omutwe gwayo gugamba nti nninnya ku kisiki, kwaniriza ku mukutu, essuula egenda bw'eti. Oluvannyuma lw'ebirowoozo byange okutaataaganyizibwa okumala ekiseera olw'ebyantuukako, byaddayo ne byerambika nate ku mugendo gw'ebyokunoonyereza kw'ebyaggyibwa. Nali mmaze okukakasa ng'eyo munda mu sitoowa gye baatuggiranga ebyuma by'okuddaabiriza emmotoka ye yali ekyuma ekikwata n'okuweereza ebigambo kye nali nnoonya. Kino nga nkyesigamya ku bwama obwayitinggananga nga ndi mu Ssango Motor Spares, ate era ne wano okwo ogatteko ebyuma byange eby'ekikesi bye byali birobye nange kennyini bye nneezuulira. Nafuba nnyo okulaba ekyuma ekyo naye nga nkoowoola musibe abombye. Okusooka nga tetukkirizibwa kuyingira mu sitoowa ate nga n'abagikolamu bakinnini tebeemanyiizika. Ekyokubiri ng'enkuuma y'ekifo obutiribiri ey'aba Kalyan Sons gye nali nnyenyeza omutwe baana ku yaabano. Bwe kityo natandika okulowooza ku by'eddogo n'obufuusa naye nga byonna kufuuyira ndiga malenge. Wabula mba ndi kumpi okuggyamu entaalo gaba n'atuukiriza erinnya lye n'ambikkulira ekkubo ery'okuyitamu. Lumu abakozi baali bagenda ku kyemisaana ne nebbirira ne neekwekamu emu ku mmotoka embikke ezaali ziddaabirizibwa ne bansibira mu galagi. Nagera abantu bonna bagenze nga ngenda nsumulula oluggi lwa sitoowa n'ekimu ku bisumuluzo lukuula bye nalina nga nnyingira n'oluggi nga nzizaawo. Mba nkyamagaamaga nga ndaba oluggi olulala mu nsonda. Okuluggula kyali kuzannya na wa biti. Amaaso gaggukira ku kyuma kye nali nnoonya. Saalina bbanga likyekebejja naye kasita nali nkirabye. Naggalawo bukubirira enzigi zombi nga nzirayo mu nfo yange kulindirira ssaawa ya kudda ku mirimu. Olwaggulawo ku ssaawa 8 nga mbuuka mu mmotoka nga neetaba mu bannange nga tukwazza mirimu. Tewali yandaba naye singa waaliwo nali neetegese kuwoza kyakusibirwamu mu butanwa nga neebase olw'ekisojja ekyandimu. Bye nali nsinga okwetaaga nali mbimaze nga nsigalidde kubba kyuma ekyo. Ekitimba kiryoke kiyoole abazigu bonna oba abasinga obungi. Ekyuma kino kyali kiteekwa kubbibwa obudde misana ttuku ate n'essaawa za mulimu olw'okukuuma okw'amaanyi era okw'ekikugu okw'ekifo. Bwe byatuuka awo amagezi ne ganneesiba wabula nga anaakuwa n'ennume ezaala. Era n'okusula kwange ku mulo nga njiyayiya engeri gye nnyinza okubbamu ekyuma ekyo tekwanfa busa nga bw'onaalaba. Ebintu biba bikootedde. Makanika omukulu eyagezesanga mmotoka eziwedde okuddaabirizibwa n'alwala obulwadde obwamutuusa n'okutwalibwa emitala w'amayanja ajjanjabwe abakugu. Bakama baffe baasaba banne abaali bamuddirira bagira bakola mu kifo kye naye bo ne bagaana olw'ebigambo ebyali biyitiŋŋana nti be baamusindiikirira nnabe bali ekifo kye. Ku nkomerero nga bonna beeremye omulimu ne gukakaatibwa ku nze mbungezeeko. Nakolera mu kifo kyange ekijja emyezi 4 ne nvumbula amagezi ag'okubbamu ekyuma kiri. Nali nteekwa kukibba ng'entegeka zonna kuubwa ne banne baziwumyemu omutwe naye ate nga mu bantu bakkuubwa be yeesiga ng'obuvune mulimu omu nze gwe mbuusabuusaamu era gwe ssaagalira ddala n'akatono yeetabe mu ntegeka zino ez'akamalirizo kubanga nga ku zo kwe kugenda okwesigamu obuwanguzi oba okulema kwange. Omuntu ono yali omu ku bakulu mu kitongole bwe ntyo nga sirina ngeri gye nnyinza kumugaanamu kubeera mu lukiiko lwa nsalessale okuggyako nga nkisabye kkuubwa. Wazira nga n'okusaba kkuubwa ekintu nga kino nkitya. Okusooka oli yali mukulu munne ate ng'amwesiga nnyo. Ekyokubiri nali sinayagala kumalirayo kkuubwa byonna bye nali nkoze ne pulaani zange ate nga nnina kubimunnyonnyola byonna ng'abadde abimbuuzizza. Kyatandiremye kukola alyoka nnyambe. N'ekirala nga neekengera okututubika omuntu omukulu nga ye mu bintu nga bino ebiyinza okugootaana ne bimuswaza eri munne sinakindi n'okumuleetera obulabe n'okukyawagana. Bwe ntyo kyennava nsalawo mmwe girenzeka mu ntegeka ezo anti atalina mukaamwana
Ekintu kino kyankulungutanya nnyo kumpi n'enviiri kunseenya. Nali nkyatetenkanya nga bwe nnyinza okutuukirizaamu pulaani gye nali nkoze, Teo n'ajja okundabako. Twali tumaze ebbanga nga tetulabagana, bwe tutyo ne tunyumya bingi nnyo, naye nga buli omu yeebalama okunyumya oba okubuuza munne ku kye yali akola, kubanga nga buli omu amanyi munne aliko ky'abega. Omanyi nali nvumbudde nga ddala Teo aliko by'abegera kukuubwa. Emboozi ebeetabye ne mbuulira Teo ku kizibu kyange, entegeka gye nali nkoze ne biyinza okuvaamu singa edobonkana. Saamusaba kunnyamba nga mmanyi tasobola kukkiriza, naye okusinga nga ntya okumuyingiza mu mitawaana gye neebangidde. Yalwawo ng'asirise n'oluvannyuma nassa ekikkoowe nga bw'antegeeza nga bwe yali ajja okunnyamba. Yayongera okuttaanya n'okukookera ku nteekateeka yange era ne tukkaanya tutuukirize pulaani eno bunnambiro ng'ekizigo tekinnakunizibwa. Munnange yabukeereza nkokola nga yeekuba wakkuubwa ng'amupikiriza bagenda akawungeezi balabe ekifaananyi ekinyuvu ekya Samusoni ne Derira ekyali kiragibwa mu emu ku nnyumba z'ebifaananyi. Bwe yamala okumukkirizisa n'agenda agula tikiti naye nga za bifo ebyesudde nti kubanga ze zaali zisigaddewo so nga yakikola mu bugenderevu nga tayagala batuule wamu. Essaawa y'ekifaananyi bwe yatuuka, Teo n'avuga mmotoka ya kkuubwa ne bagenda. Nange bwe nagera ekiseera ne nembalemba mpola ngenda mu kifo we nnali aw'okuteegera omuntu waffe. Olwo zaali ssaawa nga 3 ez'ekiro. Nasiba akatambaala ku nnyindo ne mmamirira kaamulali we nasitama ndyoke nnemesemba okukonga olusu lwange singa wabaawo okugezaako okunjigga oluvannyuma lw'ekikolwa kye twali tutegese. Nasitama emabega w'akakomera ak'obuti omuteege we yayitanga ng'addayo ewuwe. Twali tumanyi nga bw'annyuka addayo keeka n'ayambala engoye ezitali za mulimu n'alyoka agenda mu bbaala eyali awo okumpi awummuze ku birowoozo ne banne. Eyo gye yavanga ku bigere n'adda eka ku ssaawa nga 4. Nasonga era ne mpagika omudumu gw'emmundu mu kituli ekyali mu kakomera ne nninda nga bwe nfuuyirira akanwe aleme kwosa ku olwo. Teo naye yalaba essaawa endagaanye esembedde nga yeeseebulula mpola ng'afuluma n'abantu abalala abaali badaaladaalako mu luwummula olw'omu masekkati g'ekifaananyi. Yatwala mmotoka we twali tulagaanye n'alinda. Essaawa 4 ziba ziyiseeko eddakiika ntonotono, munnaffe n'ajja ng'amuumuunya oluyimba ate nga bw'atagattamu. Namira omukka n'empima era ng'atuuse awoolekera ekituli we nali nteegedde ne nasula emmundu eteevuga ne mmukuba amagulu. Yagwa nga bw'ayogera ebigambo bye ssaawulira bulungi. Nadduka nga n'amatu tekuli ne neefubitika emmotoka Teo gye yali yakoleezezza edda ne twejjawo. Twatwala emmundu ne tugikweka, oluvannyuma munnange n'addayo mu kifaananyi nange ne nzira eka. Tewali yatulaba yadde okuteebereza nga ffe twali tukoze ekikolobero era ekintu ekyekko kityo. Enkeera kaali kasattiro nga banoonya abaali bakubye omuntu emmundu. Musajja wattu kati yali apookyeza ku ndiri mu ddwaliro nga n'amagulu gasabikiddwa mu pulasita galengejjera waggulu. Baakaabira mu lwayaba, abatemu tebaazuuka. Teo yakeera kudda ku gigye gye yankisa era nange bwe ntyo nga twesaanya. Otyo oyo yali ankeŋŋentereza emmeeme nti ayinza okuleeta kigoye weezinge mu ntegeka zange yali avuddewo. Bwe ntyo nateekateeka okubba ekyuma kiri ekyali mu galagi nakyo kye nali seetaaga kibeewo ku lunaku olwa Kanaayokyani. Waaliwo omulenzi omweraziirazi bwe twakolanga naye ng'amabanja gamukuma mu bulago, oyo bwe nasalawo okweyambisa mu pulaani yange. Nateesa naye tubbe yingini entono ey'emmotoka tugitunde twefuniremu ensimbi era nga munnange yajja okutwala ekitundu ekisinga obunene olw'okubanga nze nali bulungiko mu by'ensimbi okumusinga. Nali nja kukola byonna yannyambe okugiteeka mu mmotoka nga tugifulumya. Bwe namala okumukkirizisa ne nnumba kkuubwa. Namunnyonnyola ebisinga obukulu ku bye nali nkoze okuggyako eky'okukuba omuntu amagulu n'emmundu era ne mmutegeeza n'enteekateeka yange yonna nga bwe yali ne ndyoka mmusaba tugigezeeko. Yatandika okunjokya ebibuuzo mu bintu bye nali mmunnyonnyodde era
ne tukalambira nnyo okumalira ddala essaawa 4 ezeekutte. Ku nkomerero yansuubiza nga bwe yali ajja okuyita olukiiko lw'abakulu banne nabo mbategeeze pulaani yange balyoke bonna awamu basalewo ekyokukola kubanga yali tayinza kwetantala kusalawo kintu kikulu nga kino yekka. Olukiiko lwatuula kawungeezi kwolwo era lwali mu kkuubwa nga ye ssentebe n'ababiri ku bamyuka be. Omukulu wa poliisi n'omu ku bamyuka be akulira Bambega bonna n'omumyuka we era nange. Kubo bwe yamala okunnyanjula ne nnyinyonnyola olukiiko ensonga zange. Bwe namala ne waddawo okumbuuza n'okukubaganya ebirowoozo ku zo. Olukiiko lwali luzibu nnyo ng'ababeezi bakkuubwa babuusabuusa obutuufu bw'ensonga zange ate nga nange siyinza kwanjulira awo mpiki yange gye nsuubira okutema ekyeso anti nga n'abedda baalugera nti okwerinda si buti ate ne twekisize. Obutakkiriza kye nali ŋŋamba sandikifuddeko naye ate bwe baatandika okuleetamu ebinjerega n'okunkiina nange ne nsunguwala era singa tebwali bukulu bw'abaali mu lukiiko n'obumanyirivu bwa kkuubwa mu kkubiriza enkiiko eyawumbawumbanga ensonga obulungi ng'alaba zisasika olukiiko terwandiwedde mirembe twali lulwaniddemu. Wabula abakulu buli kye baabuuzanga nga bagenderera kumatizibwa bwe baabanga tebannyonnyose bulungi. Essaawa ziba ziri eyo mu 9 ogw'ekiro olukiiko olwatandika ku ssaawa 3 ne lulyoka lwabuka ng'abakulu abasatu basazeewo oluvannyuma lw'okwegeyamu bokka entegeka zange zituukirizibwe era nga kkuubwa n'omukulu wa poliisi be baazeenyigiramu. Twalabulwa era ne tukalaatirwa obutayogera ku nsonga zino okutuusa lwe zirikomekkerezebwa. Nalagirwa mbeere mweteefuteefu kubanga olunaku olw'okugezaako kye nali nsabye lwali lwakutegeezebwa ng'ebulayo essaawa 48 zokka lutuuke. Navaawo nga mbugaanya essanyu olw'obuwanguzi bwe nali ntuuseeko era olwagwa ku buliri nga neebaka okuwulira nkya. Naye bwe nazuukuka ebirowoozo ne bitandika okunsala si lwakubanga nali seekakasa mu bye nali mbeze nedda naye lwakubanga nalowooza nti singa ebintu bisoba nali njolekedde ensonyi n'obuswavu ebitagambika kubanga abamyuka bakkuubwa baali baakundiirako mbaga okulabira ku ngeri gye baakubangamu ebivu nga bakinaggukano n'okunjolongera mu lukiiko nti nali mbeze bikamulo na kkukuuzi naye olw'okuba omujja mu mulimu ne ndowooza nti birimu ensa. So nno nze saalina muntu yenna gwe nneekabala nga nkola ebyange naye ensi bw'etyo bw'egenda batono abaagaliza ez'abannaabwe okuzaala endusi olw'effutwa n'empiiga ebigirimu. Nalowooza ku kugambulula bye nnali njogedde naye ne ntya okuggyibwamu obwesige n'okukuba kkuubwa ensonyi. Lugaba yali ajja kunnyamba byonna bituukirire bulungi ebiseera bye namala nga nkottoka nsulisa omutwe n'erinnya ligonnomose. Naguma kubanga muli nali mumativu nga nali mu kisinde kyennyini. Nasooka ne nnyongoberamu olw'ebirowoozo ebingi ebyanjimbanga olutata n'ennaku bwe zaayitawo n'enzirayo ku mbeera yange eya bulijjo era olunaku lwagenda okutuuka nga ndi mugumu. Lumumba ndi awo nga teewaagobye yatuukira ku kyali kimuleese nga bwe bubaka obwamuweebwa kkuubwa. Mu bwo mwalimu ebiragiro n'obubonero bye nnali ow'okugoberera n'okukozesa. Olunaku lwali lwakubiri nga nsalesale waakubaawo ku Lwakutaano bwe ntyo nalinawo olunaku lumu lwokka okufundiikirira mu ntegeka zange ez'okubba ekyuma ku Lwokuna. Teo yamalawo ekiseera kigere n'asiibula era nga bw'asekaaseka ng'eyali asomedde mu bbaasa ebbaluwa gye yaleeta. Ekyekango tekimanya muzira naye nange nasigala ntuuyana newaakubadde nga baalugera nti ekijja omanyi. Wabula Olwokuna lwagenda okutuuka ng'ekimeeme kimpweddemu. Nakola emirimu gyange egya bulijjo okutuusa ku malya g'ebyemisana. Abakozi baali bafuluma n'enkolanga ku lwe nateekerako ekyuma era ne bansibiramu. Nawulira wonna kye n'ensumulula enzigi n'enzigyayo ekyuma n'enkikuba mu emu ku mmotoka ezaali ziddaabirizibwa n'enzirayo n'ensiba enzigi nga n'entuuyo zitonnyolokoka. Ekyuma nakisabika mu bikutiya n'enzirayo ne neekweka. Bwe baggulawo ku 8 nga tukwazza mirimu gyaffe kinnawadda. Essaawa ziba 9
n'enzigyayo akamotoka akeetisse ng'agenda okukagezesa. Twali tukabisseeko ekitundubaali kye twakukunaza ng'omuli ekintu. Naleka munnange yeetegese ne nkasimbula nga ndaga ku mulyango omunene ogwafulumanga okuva mu kikomera eky'amatoffaali. Bwe natuuka ku luggi ne nnyimirira, omukuumi n'abikkula ekitundubaali. Bw'ataalabamu kintu n'aseka nga bw'anyeenya omutwe n'okunsongamu olunwe era n'okuŋŋamba nti, "Ggwe omanyi twateranga okumuzannyisa bwe tutyo." Yanzigulirawo ne nfuluma, naye mba ntuusenga muli motoka n'enjiza ekyennyumannyuma ku misinde. Nagisiba n'enzigyayo omutwe ne ntegeeza omukuumi nga bwe nali neerabiddeyo ebyuma byenkanisa nga byenkima. Yawenjulawo oluggi olumu ne mpitawo era nga ntuuse ku galagi nakuba ekyensuti kya mmotoka munda nga bwe ndeekaanira waggulu nti pasipanda 10 ne 12 ne sikuruduleeva, ate nga bwe ntokose ennyo emmotoka. Munnange yaseeseetula ekyuma okuva ku mmotoka kwe kyali era eyange kwe yalumiza ddala ekyensuti kyayo, n'ankwasa ebyuma ne nsimbula. Bino byonna twabikolera mu butikitiki bubale bubazi. Ye munnange yalowooza nti ntutte kayingini ka mmotoka. Bwe natuuka awali omukuumi ne nzigyayo omutwe ne mpanika sipanda nga bwe mmwenya omukuumi azirabe. Yanzigulirawo ne nfuluma era nasanga bannindiridde nga baggyako kyuma nakumpa nsimbi za muvubuka nga nkomawo. Olwayingira ng'omuvubuka mukwasa kavu ng'ate nfulumya mmotoka ndala kugigezesa. Nali nakagezesa nnya essaawa ey'okunnyuka n'etuuka. Ffenna twadda eka naye nga nze nnindiridde bbomu okutulika kubanga namanya ng'ekiro ekyo baali bajja kuvumbula nga bwe baali bazze okukikozesa ng'ekyuma kyabbiddwa. Olwo ensasi zimansuke kubanga nali nninnye ku kisiki era nga bwe nalowooza bwe gwali kubanga ngenda okwesimba ku mulimu enkeera ng'akeetala akali mu galagi kakirako akannamutale omunyageko ente. Abantu bonna baali bajagaladde era ng'abamu naddala abakumi babuuzibwa 4 n'akataano babitebye nga bwe byabadde. So nno bambi nga basajja battu babasibirako bwereere matuga mbuzi tebabimanyi. Abakulu baalinga beetawula nga ffe tuli mu bukuukuulu na bwama tutyebekawo buli kyatujjiranga. Abamu baabanga bagamba nti babbye yingini ng'abalala bakubawo mu mmotoka oba kabindo ka nsimbi. Bwe kityo nga tewali amanyi kituufu okuggyako abakulu nange ataakyogera. Beebuuzanga engeri gye kyafulumizibwamu n'ekigaanya abakulu okuleeta abapoliisi beenyigire mu nsonga eyo tebaakitegeera. Bwe butyo obudde ne bukalaamira ddala nga tewali mulimu mu galagi gukwatiddwako. Nalaba buli omu asigadde kunyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba ne neeseebulula mpola ne nnyingira mu ofiisi ya maneja. Namutegeeza nga siruma mu bigambo nga bwe nali nsobola okuzuula eyali abbye ekyuma ne gye kyali. Maneja yatuula nga yeesimbye butengerera n'ekkalaamu gye yali akutte mu ngalo egudde eri n'abuuza nti, "Simanyi mpulidde bulungi, ogambye otya?" Namuddiramu mu bye nnali njogedde nga buli kigambo nkisimbako amannyo era ne mutegeeza nga bwe nnali nteekwa okukolagana n'omukulu ow'oku ntikko owa kampuni so si mubaka we yadde omumyuka ku nsonga enkulu bw'etyo. Yeekuba mu kasenge akaali ebbali nga bw'ansaba nnindirireko. Nawulira ng'asaba nnamba y'essimu ey'ejjinja naye aba akyalindirira okuddibwamu n'alaba omuwogo mu luggi n'agubuniza. Yamalirayo ddala ebbanga ddene era bwe yadda n'antegeeza ng'omukulu bwe yali akkirizza okundaba tuteese naye wabula nga walako era nga twali baakugenda ng'emirimu giwedde. Ekitundu ky'essuula eno awo we kikomye, webale kuwuliriza.